yakalulu eyiseemu nnyo. Waliwo mwanyinaffe ayogedde His Excellency yagamba akalulu ako kuwuddisa abantu, naye ndowooza era yogera ku kalulu aka presidential elections, not by elections too. Museveni era His Excellency mu statement eyo yayogera n'agamba moba waliwo olwalwo yayogera n'agamba Museveni afuba nnyo okulaba nga atunyiya akalulu tukaveemu. Akalulu nga kana ka by elections kati nga akali mu eno waggulu ewa Cecilia Ogwal. Tubadde nga tukagendamu obumu ku bujulizi bwe tulina mu ICC kwegattako obujulizi obwali ewa Nakwedde n'obwali mu by election yayaawa oba yewoolanya ku bintu ebyakolebwa, emmotoka za gavumenti ezaggyibwako ennamba n'ebirala byonna n'ebituyambako. Buli lwe tumusanga mu haafu ye tusobola omukozesa ensobi, naye siri mwogezi wa Nuupu. Nze njogera byange, siri mwogezi wa Nuupu. Bannayuganda bangi babadde beebuuza ekyokudda mu kalulu 2026 nga bagamba nti kigenda tuyambirawa. Twagenda mu kalulu ka 2021 ne tuwangula ne batatulangirira. Naye gye buli eno tugezaako kulwana kununula kalulu ako aka 2021. Abaana bwe bateeka engombe egamba nti mission 2021 ne bwe tulimuggyako 2025 Mwami Museveni tulitandikirawo ekisanja Kyagulanyi kyewangula 2021. Bangi bagamba nti bazze bawulira envuuvuumo nga bagamba nti tuli beetegefu okwetaba ne mu kalulu akajja aka 2026. Beebuuza tukifuniramu wa? Tusuubirayo ekipya Mwami Museveni kyagenda okuleeta ekyawukana ku kyaliwo 2021, oba neera tusuubire bannayuganda okulonda omuntu gwe baagala obalangiriremu owaabwe. Ekyo bannayuganda bakitiira bwereere. Ensonga Robert Kyagulanyi yamugambise okudda mu kalulu 2026 kubanga bakimubuuzako ku interview bwe yali mu ggwanga eri Amerika. N'agamba nti ffe era tuli beetegefu okudda mu kalulu. Si lwakuba nti twagala tukawangule mu mazima n'obwenkanya nga Mwami Museveni bw'anakkiriza batulangirire. Ensonga enkulu kwongera kulaga bujulizi nti Mwami Museveni ne bw'omwesimbako akozesa mmundu yemukumidde mu buyinza. Egimu ku misango egiri mu ICC olwaleero egivunaanibwa Mwami Museveni ne mutabani we ly'effujjo eryo eryakolebwa mu kalulu aka 2021, omuli okukuba abantu emiggo, omuli okuwamba abantu n'okubba obululu kyere ng'emmotoka za gavumenti ze zeetaba mu kubba obululu ne ziggyibwako ennamba oba ezimu ne bazibikka ebiveera. Kyava kugamba nti ne 2026 tugendeyo mu kalulu embeera yonna eneebaayo ffe beetukolera, kubanga obujulizi tuba twongera ku obwo obuliyo mu kkooti ya ICC. Bannayuganda babadde baweddemu essuubi ekyo tekibamalaamu maanyi. Mumugendeyo, kyonna ekinaavaayo kiba kyongera ku bujulizi bwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu obulumika Mwami Museveni. Kigambo kya Katonda obudde bugenze nnyo, mbawadde amasimu ebbanga ddene. Ka politics kola leero ngenda kwogera ku mbeera eri ewaka Abanyarwanda NRM ne Museveni bye bawulira nga balinga abatuwangudde. Nammwe olumu ne mwagala okuggwamu amaanyi nga mulaba nga ffe abawanguddwa era abatakyalina kyakuddamu ku pulobulemu eziri mu ggwanga Uganda. Waliwo omuntu omu akyogeddeko, bagenda batufunza mpola nga batufuula uncomfortable, kati nga we batunyiga bwe bati nga ffe tunoonya engeri gye tubeereramu comfortable. Ne tweyongerayo ne batunyiga nga tuli uncomfortable, naye ne tunoonya comfort zone mu danger zone. Ne batunyiga ne batwongerayo ne batwongerayo. Museveni atandika mpola mpola okutta amasomero. Waliwo omuntu ayogedde ku kya PTA zaabanga enkiiko z'amasomero ez'abazadde ezaafuganga essomero, nga bwe wabaawo okuzimba nga chairman w'abazadde ayita abazadde n'essomero basitaafu b'essomero bajja n'abakwatibwako, oba essomero lya Bukatuliki ekereziya n'ebeerawo, abazadde ne babagamba mutwongeremu siringi 1,200 school fees kuba tugenda zimba kino. Museveni najja n'akutula PTA mbuno zibba abazadde. Abantu ne bakuba mu ngalo nga Museveni akutula PTA. Kati amasomero tegakyalina balambuzi
tegakyalina ba supervisor, tegakyalina PTA, tegakyalina bintu byonna. Oba omusomesa teyazze ku ssomero, oba headmaster teyazze, abaana ne basiba nga basamba omupiira bo ne baddayo ewaka, teri yavunaana, teri agoberera. Naye bannayuganda baabyaniriza nga Museveni abireeta. Kati bagenze batukutula mpola, yakutula ebyobulimi, n'akutula ekonome, n'akutula ebyobuvubi, n'akutula ebyobulunzi, n'akutula ebyenjigiriza. Kati ali ku byenjigiriza essaawa zino alinga byayagala okusembya yakube, awulira ng'akubye omusumaali mu kofini ogusembayo. Guli gwe nabagamba guli ogwa tu weeraba wowe bamanya bamunange tu. Akaseera akani yali akawuliddeko nga muli mu kidaala, ono ow'ogukeesa ali mu kukomerera, mumaze okukubako eriisi oluvannyuma akuba omusumaali ogusembya to geno kwaya eyimba, wano abakaaba wowe asome ebiranga ayita. Abazzukulu mweka, abazzukulu ab'olujja luno banaye mujje mwetike kesi ya jjajjammwe tugende emagombe. Bannange eyo essaawa eyo gimanyi. Bawulirira ddala nga Uganda bagituusiza ku ssaawa eyo esembayo. Education tannabagimaliriza. Uganda tannabagimaliriza bakulimba tugenda bisomako wano. Wulira, Museveni yasoose n'akutula ebitundu byonna mu Uganda, n'akuza abantu be nga bwe bateesa okutwala Uganda n'abakuza, n'akutula amasomero agaffe aga sayizi yaffe, agaabwe ne gatabaako mateeka go ne gongeza school fees. Kati ababadde bakyalinamu ku maaso ng'osobola okujja n'ojja okuba ekyeyo, n'otwala naawe n'ogaana omwana wo naawe n'omuteeka ekisubi ne bakukutula. Kati bayingidde ne mu bubonero nti omuzadde abadde yeewaayo. Fred Sebata yagamba bw'ati nti nja kwesiiba ekkutiya nga ndi mulamu, mwana wange ndi munywevu mu ekyo, baana bange njagala mbaweerere, anaalemu ekkalaamu tandaaja neranga. Waliwo abazadde ababadde beewaddeyo okwesiba ekkutiya baweerere abaana, nti naawe n'okwata omwana wo n'ogamba nedda n'owanga agende eggayaaza. Excuse me. N'ogamba nti nange omwana wange agende eggayaaza. Kati bakutta abaana batandise, abaana bababbye obubonero bwabwe, nti obadde olwana naawe n'otwala omwana w'ebuddo n'ogamba kale kankube ekyeyo omwana wange agende ebuddo, nve wano nga yingidde 6 oba 4 oba 6 oba university ng'okolera mwana wasome. Kati n'omwana bamubba obubonero tebabumuwa, nti omwana oba asomye nnyo omwana ne bamubba nawe ne bakumalamu amaanyi n'omwana ne bamumalamu amaanyi, abaabwe ne babawa obubonero, ate nga n'abazadde baabo abaana bo baabawa mu maaso ya ssente be basobola school fees. Basooka ne babakutula nti amasomero ago ng'abaana bammwe bafuna obuna, naawe ne weewaayo onoonye ssente oweera omwana wo olw'okuba afunye obuna. Ne bongeza school fees, ne bongeza school fees oveeko, ne bongeza school fees. Kati bwe balabye nga n'ekyo nakyo kiganye, eno bongeza school fees, eno abaana ne bababba obubonero. Kati ng'amasomero galina kubagoba, tegalina kubawa. Amasomero kubanga gatwala baabunabuna, simanyi ku 8, omwana ne bamubba. Kati ekyo ne kimalamu omuzadde amaanyi, ne kimalamu n'omwana amaanyi, bo ne baempawalinga abaana baabwe. Njagala kino ekintu mukitunuulire, beera ku mawulire, buli ggulire eribeera ku TV oba ku rediyo liwulirize era olirabe. Bw'ogenda okuwulira era akulira ekitongole muwulire erinnya, era omwogezi w'ekitongole ekyo naye agenza okutuukirirwa era naye tugenza okumutuukako nga eng'ong'ong'ong'o. Bagenda okuleeta ng'ekitongole kyonna kibuutikiddwawo. Olwedde waggulu gyekiri, naye kati wansi genda mu bannamateeka
nakugamba funa obudde ogenda oyimirire ku Road Development Center otunulire buli agenda okujja nga yambadde suuti ya bbulaaka. Ku bantu 10 ojja kulabako Abannayuganda 2 nga bakuyitako bwe bati. Ku bantu 10 kuliko Abannayuganda aba. Ku buli bantu 10 kuliko Bannayuganda aba. Abalala bonna Banyarwanda abeekwese mu Banyankole. Banyarwanda abeekwese mu Banyankole. Genda mu basawo olabe. Genda mu bapoliisi olabe. Genda mu DPS olabe. Genda mu bantu bonna. Kati bakitandika eri ne wansi mu baana bakitutte n'abagamba nga mukola ebintu ebyo biimisi byammwe ebyo simanyi biimisi form. Ne mbagamba Museveni nti mumuwa chance kuyingira baana bamwe mwagaana. Jukira emisi form ezo ze mwabawa oweerako endagamuntu yo. Endagamuntu yo nkugambye nze neewandiisiza Mmengo, nze ndi ku bantu abasembayo okwewandiisa ebyo eby'endagamuntu. Ndi ku bantu abamu abasembayo kubanga Nyakayirima yantuwanga gundi ezisembayo nti mbongeddeyo ennaku 10 mbongeddeyo ennaku 10 mbongeddeyo ennaku 10. Kati mu nnaku 10 ezasembayo nze mwe neewandiisiza. Naye olwateekamu ne bambuuza ebintu bye nabuuza weppa abantu bange bonna bajja ku bonna olulayini ne baŋŋamba ne bambuuza gundi ekitaawo olondera gindi gundi muganda wo nga kuba bo baali beewandiisa dda. Kati mwabawa emisi fomu. Kati omwana bamuwa tebamugolola tebamuwa olwabiri bye yakoze. Bateekamu bino emisi fomu. Bateekamu details zino. Ne bamanya ono omwana bagenda kubanga jjukira wali wayogera bajjajjaabo nga baabo. Kitaawo bamubuuza kitaawe, jjajjaawo bamubuuza jjajjaawe, gundi bamubuuza weyogerayo nga 3-4. Gwe mukabano bwe batakulabayo oyina kugwa bigezo. Museveni si president waffe. Tetwamulonda si president waffe. Bw'abayita ebyo bye bimufuula president. Kambabulire ebimufuula president si kwe kwogera ebigambo nti si president waffe n'ataba president. Kwe kubagamba ekintu ne mugaano kikola. Mulete emisi tuganye. Muze abaana mu ssomero tuganye. Mujemba bale tuganye. Mukole kino tuganye. Awo muba mukitadde mu nkola. Naye buli lwali bayita kiringa bwe tukaaba abantu baffe. Kulwakuba mujja kunkwata bubi. Mujja kunkwata bubi nga mbyogedde. Museveni kye yabakwatisa kyaggwa. Ensonga yabakwatisa yaggwa. Ensonga yabakwatisa bw'eba ekyaliwo tasobola bbata. Ne bwe mba nze sibata. Ffe tulina okuba musesemya. Buli lwe tuba musaba abatuwe bambi tuwe kitegeeza tusinza amaanyi. Abaana baaguma baagamba ffe oba tetuvaawo naye nammwe abali ebweru mulwane. Nabagamba ffenna oba tugwerayo tugwereyo oba tuba musesemya. Buli lwe tuba musaba obusabi Museveni abeera sikowalinze. Kubanga ye ekyamukwasa bali abantu akyakirabawo tasobola bbata. Yabakwatira ki? Okujjako musalendalinge mu mugambe nti tukuvuddeko abate. Mu mugambe NUP tugivuddemu era tetukyakuvuganya ajja keera abate. Ebbanga lye munaamalanga we muli ajja bakwatira ajja basigaza. Ekimufuula president oba ekimugaana si kwe kubeera tugamba toli president waffe. Bwe tumugamba ebyo nga ye aleetayo ekintu mugende mwewandiise. Kati bw'ogenda okwewandiisa aba pulezidenti wo ng'ateekayo ng'agamba nti nga musimba layini nga mukikola ng'abeera pulezidenti wo. Bwe tusalawo nti tuganye tuba tuganye saabagamba ku biimisi biibyo omwana tebamugolola bye yakoze bakebera mu bajjajjaabe.
bakebera wano ne bagamba oyo mumuwe 13 obubonero 13 agenda okujja nga mu bigezo byonna bw'onoonya aggregates yafunye 13 oyo yagudde naye ng'omwana yayise ne baddira abaabwe ab'Abanyarwanda kati Mbuntungamo ne Bushenyi be basinze okusoma tebalina masannyalaze tebasula mu pureepu tebalina basomesa tebalina laboratory tebalina library tebalina gundi be basinze mu ssomero ki mulitubuulire nkikujjidde eri mu masomero nti ne mu Buddo babagobyeyo ne mu Simaaka babagobyeyo mu Nabisunsa Namagunga Gayaza simanyi bikoze bitya babagobyeyo basooka kugobamu bazadde mu byenfuna bwe bamala obbagobayo mu byenfuna n'abaana babagobye mu bubonero kyova olaba amasomero tegalina tteeka lireguleetinga naye newankubadde byonna weebiringa emmwanyi zikaze ng'ennyanja tetuvuba ng'ente tetuzitunda nga byonna babikutudde tekitegeeza nti nno tuggwereddeyo leero lwakumeka tikyalumbuye taliiyo temujja kuntiisatiisa sinnabuulira kigambo mmwe mwalidde essaawa mu masimu kati mutuule ekyo tekitegeeza nti Uganda eweddewo tuteekwa okuyiringisa ejjinja ne tulijja ku mulyango bawulira ng'ejjinja balitadde ku mulyango tetusobola kuvaawo bawulira nga balinga abawangudde kambabuulire tuteekwa okusigala nga tulwana by all means okulaba nga tujja ekitudde ku mulyango okufuluma tusobola okulwanira ku ngulu tusobola okulwanira ku surface oba underground olunaku lumu Yesu yatuuka jjo nabadde njogera ku kusiiga evvu leero njagala njogerere ddala ne ku kufa n'okuzuukira era newankubadde byemu simanyi twatandise nalabye ne Faaza Musala nga atunnyonnyola ku vvu Faaza Musala akutumidde Mukama akuwa omukisa mwebale kutusomesa Bannayuganda tukyuse Bayibuli mmwe abakkiriza abakristu mukyuse Bayibuli mugizze mu bulamu obuliwo mugijje eri olaba His Excellency akugamba Kyagulanyi Ssentamu yatugamba bw'ati yatunula engeri gye baayisaamu Besigye ne bamusibira mu kalulu ka 2011 n'agendayo n'ejjita n'amukubira emanange situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende n'atunuulira ebyaliwo ne bimuinspiringa n'ayambala engatto ezo kati olwaleero ne Besigye n'anywa ku tuzzi kati naye mutabani we mu byobufuzi amuyita n'amugamba jangu eno ku kitebe Besigye n'ajja n'akwata akazo n'agamba Oweekitiibwa Pulezidenti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ngali inspired yalaba Besigye ebyatuuka ku Besigye n'ebyeyayitamu n'ebyamukolwako ne bimuinspiringa ne bimuleeta mu bulamu obwabuliwo nga kati abirimu kati lwaki ebya Yesu bisigalayo mu mazuukira agaaluli lwaki tusigala mu byaluli ebyedda lwaki ebya Yesu tebituleeta wano mu mbeera eno ng'ebya Besigye biina gwe byaleeta mu mbeera eno lwaki omwana atunga tekisoboka kasooka ennyambe wano YouTube tulabe kasooka ennyambe ku wano kuba YouTube obudde bugenze samoni yange efudde bambi YouTube mwefuge now ulire ebyatuuka ku Yesu Bayibuli tugijjeyo eri tugireete abasajja bawulirira ddala nga batumaliriza naye njagala otegeere
nti tekinnaba kuggwa paka nga kiwedde. Matayo 2:7 olunyiriri olwa 39 luwulire bulungi okuva kwa 39 Essula ya 27 naye obudde bwe bwakya bakiriza yeesiga Katonda amulokole kaakano oba amwagala kubanga yagamba nti ndi mwana wa Katonda. Abanyazi abaakomererwa naye era nabo ne bamuvuma bwe batyo. Naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti eri eri lamma sabakusaani. Amakulu gaakyo nti Katonda wange kiki ekikundeesezza? Naye abalala abaali bayimiriddewo bwe baawulira ne bagamba nti ono ayita Eriya. Amangu ago munnaabwe omu n'addukana n'atoola ekisuumwa n'akijjuza omwenge omukaatuufu n'akissa ku lumuli n'amunywesa. Naye abalala ne bagamba nti leka tulabe ng'Eriya anajja okumulokola. Naye Yesu n'ayogera nate waggulu n'eddoboozi ddene n'ata omwoyo gwe. Laba eggigi lya yeekaalu ne liwulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka, emirambo mingi egy'abatukuvu abaali beebase ne gizuukizibwa. Ne bava mu ntaana bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu, abantu bangi ne babalaba. Naye omwami w'ekitongole nabali abaali naye nga batunuulira Yesu bwe baalaba ekikankano n'ebigambo ebibaddewo ne batya nnyo ne bagamba nti mazima ono abadde mwana wa Katonda. Waaliwo n'abakazi bangi abaayimirira ewala nga balengera abaayitanga ne Yesu okuva e Ggaliraaya abaamuweerezanga. Mu abo mwalimu Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu nnyina Yakobo ne Yose ne nnyina w'abaana ba Zebedaayo. Naye obudde bwali buwungeera n'ajja omuntu omugagga eyava Alimasaya erinnya lye Yusufu era naye yali muyigirizwa wa Yesu. Oyo n'agenda eri Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'alagira okugumuwa. Yusufu n'atwala omulambo n'aguzinga mu bafuta enjeru n'aguteeka mu ntaana ye empya gye yasima mu lwazi n'ayiringisa ejjinja ddene n'alisa ku mulyango gw'entaana n'agenda. Waaliwo Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu owookubiri nga batudde mu maaso g'entaana. Naye enkya lwe lunaku olwaddirira olw'okuteekateeka bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne bakuŋŋaanira ewa Piraato ne bagamba nti omwami tujjukidde omulimba oyo eyagamba ng'akyali mulamu nti ennaku bwe ziriyitawo 3 ndizuukira. Kale lagira bakuumire ddala amalaalo okutuusa ku lunaku olw'okusatu abayigirizwa be batera okujja okumubba bagambe abantu nti azuukidde mu bafu. Era okukyama okw'oluvannyuma kulisinga kuli okwasooka. Piraato n'abagamba nti mulina abakuumi, mugende mugakuumire ddala nga bwe muyinza. Nabo ne bagenda ne bagakuumira ddala amalaalo, ejjinja ne balissaako akabonero n'abakuumi nga weebali. Now, ennyiriri ezo zonna njagadde tuziyitemu nziwumbewumbe mangu ngende ku kiri. Yesu yali ku musaalaba ne bawulirira ddala nga bamumaze. Muwulidde okulajana kwe yalajana ng'agamba nga n'ejjonto emuluma ne muwulira nga bamuduulira nti wagamba osobola nti gwe mulokozi kati weerokole naffe otulokole. Yatulimba mbu mulokozi nga bawulira bamumaze ali ku musaalaba tewali kwagamba nga bawulirira ddala kiwedde nga Abanyarwanda bwe balaba ng'ekiwedde. Naye Bayibuli egamba ekizikiza kyakwata ensi yonna. Ekizikiza kyakwata okuva essaawa nga 3 ssaawa nga 6 paka ssaawa 9. Enzikiza n'ekwata
ekyo kye mulaba e Uganda nga nabo bennyini bali mu nzikiza. Wakati mu kulowooza mbu batuwangudde nabo bennyini bali mu kizikiza. Balowooza mbu Yesu bamuwangudde. Obulumi obuliwo nabo si be bali obulungi. Abo abasajja bwe balwala waliwo minisita omu eyalwala ebiseera ebyo. Ebiseera ebyo waliwo minisita omu eyalwala. Naye yatya omujjanjabira mu Kampala. Yavuga n'agenda ne bamujjanjabira eddwaliro liri mu Arua. Naye nga bw'agenda agenda nga muntu. Agenda nga muntu wa bulijjo nga yeekozeekoze bw'ati. Nabo bennyini obudde bubazibyeko bwe babadde balowooleza mbu batusinza amaanyi. Nga bawulira nga ffe abalaajana, bawulira nga Buganda eraajana, bawulira nga bannayuganda abaweddeyo, nabo tebali bulungi. Ekizikiza bwe kyakwatira bonna. Bannayuganda twebeereremu. Ne bamujja ne ku musalaba. Tukyasobola okwenunula. Bw'abadde aweddemu essuubi, jjukiramu nti gwe olina okununula Uganda ate. Bw'onoggwamu essuubi mu kaseera kano, kitegeeza Uganda oba ogenda kireka eggweereyo. Wabula bw'oyongeramu amaanyi n'osituka, omulabe waffe tusobola okumufufuggaza. Bannayuganda bonna gye bali bamanyi nti Mwami Museveni ye Kamalabyonna era eggwanga Uganda yalimaliriza. Naye ate naye waali agamba nti bannayuganda nga bansinza amaanyi. Eggwanga lina lindowooza batwalako nga linnemeredde. Kitegeeza nti bwe munafuuyira wano asobola okwongeramu obukodyo n'alibatwalako. Bwe muzuukukira wano kyangu kyakulinunula ne mubatwala nga kaguddeyo. Oluganda ekirungi nange kati nafunye adikopi y'Oluganda n'ey'Oluzungu kati zombi nziyina. Ng'ovudde kwenne ya soft copy n'ey'oku masimu zombi nziyina kati. Kulwakuba kati njagalayo good news.